Olubereberye ssuula 32 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yakobo ne yeeyongera mu lugendo lwe, bamalayika ba Katonda ne bamusisinkana. Yakobo bwe yabalaba n'ayogera nti, "Lino ly'eggye lya Katonda." N'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Makanayimu. Awo Yakobo n'atuma ababaka okumukulemberamu okugenda eri Esawu muganda we eyali Seyiri mu nsi ya Edomu. N'abalagira nti, "Mugambe mukama wange Esawu nti Yakobo omuweereza we agamba nti, nabeeranga ne Labbaani era mbadde naye okutuusa kaakano. Era nnina ente n'endogoyi n'ebisibo eby'endiga n'embuzi, abaddu n'abazaana. Kutumidde okukutegeeza mukama wange onkwatirwe ekisa." Ababaka ne bakomawo eri Yakobo ne bagamba nti, "Twatuuka eri muganda we Esawu era ajja okukusisinkana ng'ali n'abasajja 4. Yakobo n'alyoka atya nnyo ne yeeraliikirira, n'ayawulamu ebibinja 2 mu bantu abaali naye, ne mu bisibo by'embuzi n'endiga n'ente n'eŋŋamira. N'ayogera nti, Esawu bw'anaatuukira ku kibiina ekimu n'akikuba, ekibiina ekinaasigalawo kye n'awona. Yakobo n'ayogera nti, "Ayi Katonda wa jjajjange Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, Ayi Mukama, eyaŋŋamba nti, ddayo mu nsi y'ewammwe eri baganda bo, nange naakukolanga bulungi. Sisaanira n'akatono ekisa kyonna n'obwesigwa bwonna bye wandaganza omuweereza wo. Nasomoka omugga guno Yoludaani nga nnina muggo gwokka, naye kaakano nkomyewo nga nnina ebibiina 2. Nkwegayiridde mponya mu mukono gwa muganda wange Esawu, kubanga mmutya, aleme okunzita n'abaana bange ne bannyaabwe. Naawe wayogera nti, siiremenga kukukola bulungi, era naafuulanga ezzadde eryo ng'omusenyu gw'oku nnyanja, ogutabaliko olw'obungi." N'asula awo ekiro ekyo, n'atoola ku ebyo bye yali ali nabyo okuba ekirabo kya Esawu muganda we. Embuzi enkazi 2 n'ennume 2 n'endiga enkazi 2 n'ennume 2, eŋŋamira ezikamibwa 3 n'abaana baazo, ente enkazi 4 n'eza sseddume 10, endogoyi enkazi 2 n'abaana baazo 10. N'abikwasa abaddu be buli kisibo nga kiri kyokka, n'abagamba nti, "Munkulembere musomoke, naye mulekeewo ebbanga wakati w'ekisibo n'ekisibo." N'alagira eyakulembera n'ayogera nti, "Esawu muganda wange bw'anaakusisinkana n'akubuuza nti oli waani, ogenda wa? Ebyo by'oli nabyo byani?" Oddamu nti, "Bya muddu wo Yakobo." Kye kirabo ky'aweerezza mukama wange Esawu. Era Yakobo yennyini atuvaako emabega. Era n'alagira n'owokubiri n'owokusatu ne bonna abaagoba ebisibo n'ayogera nti, "Esawu bwe munaamusisinkana, munaamugamba nti, omuddu wo Yakobo atuvaako mabega." Yakobo n'agamba nti, "Nja kumuwooyawooya n'ekirabo ekinankulemberamu, olwo bwe munaamusisinkana oba oli awo anannyaniriza." Awo ekirabo ne kimukulemberamu, kyokka ye n'asula awo mu lusiisira ekiro ekyo. Yakobo n'agolokoka ekiro ekyo n'atwala abakazi be bombi n'abazaana be bombi n'abaana be 11, n'asomoka omugga Yabooki, n'abatwala n'abasomosa akagga, n'asomosa ne byonna bye yalina. Kyokka ye n'asigalayo yekka. Awo omusajja n'ajja n'ameggana naye okutuusa emmambya lwe yasala. Awo omusajja bwe yalaba nga tajja kumegga Yakobo, n'amukomako ku bbunwe. Bbunwe wa Yakobo n'anuuka ng'ameggana naye. N'agamba Yakobo nti, "Ntaŋŋende kubanga emmambya esala." Yakobo n'ayogera nti, "Sijja kukuta wabula ng'ompadde omukisa." Omusajja n'amubuuza nti, "Erinnya lyo gwani?" N'addamu nti, "Nze Yakobo." N'ayogera nti, "Erinnya lyo terikyali Yakobo, wabula onooyitibwanga Isirayiri, kubanga owakanye ne Katonda n'abantu era owangudde." Yakobo n'amugamba nti, "Nkwegayiridde, mbuulira erinnya lyo." Omusajja n'addamu nti, "Kiki ekikumbuuzisa erinnya lyange?" N'amuweera mu kifo eky'omukisa. Yakobo n'atuuma ekifo ekyo erinnya lyakyo Penueri, ng'agamba nti, "Ndabaganye ne Katonda maaso n'amaaso n'esigala nga ndi mulamu." Enjuba n'emwakako ng'ava e Penueri ng'awenyera olwa bbunwe we. N'okutuusa kakati Abayisirayiri kyebava tebalya ekinywa ekiri ku bbunwe, kubanga ku kinywa ekyo omusajja kwe yakoma.